Ampuliriza nkulamusizza nnyo era nenkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyolwaleero wabula nga tukyali mu ssuula ekibanyi kigwa n'amenvu mu kitabo kyaffe agamyuka omutezi. Okujjukizaako bye twalabira mu kitundu kyaffe ekyayita, munnaffe munnamawulire Tabula yali awambiddwa era ye mu kusooka yali alowooza nti amagye ge gamuwambye, wabula yagenda okuzuula ng'ali awambiddwa bayeekera. Era we twafundikirira ng'ali eyo mu nsiko wabula nga tebamutulugunyizza, kiraga balina kye bamwetaaza. Nkusaba onzikirize awo akati we mba nkasimbula nkwongereyo n'ekitundu kyaffe ekyolwaleero mu ssuula eno yennyini nnyini ekibanyi kigwa n'amenvu. Omukulu yambuuza oba nga nali nnyweddeko ku kacaayi katuukira mu nkambi eyo, nange ne muddamu nti n'akamu n'ak'eddagala. Yawanika ekigalo waggulu ne nzigibwawo omusirikale eyantwala okunywa caayi. Yaggyayo emmundu n'atandika okunjigiriza okugiwangamu amasasi, okugipangulula n'okugisumulula ng'ebadde yeesibye. Yanjigiriza okwewalula obusota nga bw'aŋŋamba nti bye yali anjigiriza byali bisobola okunnyamba singa omulabe abeera atugudde mu buufu ne ziseka. Ku ssaawa nga 6 ez'omu ttuntu bandeetera ekyemisana ekyali ekyakaama n'amakobe nga kuliko n'envaayi z'enderema. Enva saazirya kubanga mu Buganda omusajja talya nderema. Ebyangwako byonna male mpambibwe nali mbiwulira ku leediyo gye nasanga mu nkambi. Ekifo ewalekebwa mmotoka yange nakitegeera era ne mukulu wange Badru Ssemwezi yali akyanoonyezebwako ng'abakuumaddembe balowooza nti oboolyawo yalina ekkobaane n'abayeekera nga baayita mu ye okuntimba bbula ndyoke ntuuke ku poliisi we baali bategese okunjoolera. Z'ennyimba z'entalo ezaali zigenderera okujja entengero mu balwanyi naziwulira nga zikooloobezebwa wamu n'okwerabirako ku kutendekebwa kw'abalwanyi okwali okwakaasa mmeeme. Kyaddaaki olw'eggulo natuusibwa mu maaso ga Ssaabalwanyi Jovan Lutabaalo n'annyinyonnyola ebigendererwa by'olutalo n'eggwanga eppya lye yali aluubirira okutondawo. Nga tumaze okubuuziganya namubuuza obanga yali amanyi nti kye yali akola kyali kimenya mateeka. Mu kwanukula yantegeeza nti olutalo baali balulwana ku lw'omuntu wa bulijjo ate era nga tebalweyagalira wabula lwabakakibwako gavumenti yennyini olw'ettemu omwali mufiira abantu buli lunaku ate ng'abatemu be baserikale abalowoozebwa okukuuma abantu n'ebyabwe. Yakyasanguza nti essanyu teriva mu kuba nga ky'okola kiri mu mateeka wabula liva mu kuba nga ky'okola kye kituufu, si nsonga ne bw'obaawo abakiraba obulala. Naye ffe ekituzzaamu ennyo amaanyi kwe kubanga n'abantu bali ku ludda lwaffe. Namubuuza bingi era naye n'antegeeza bingi. Nalondamu ebyo bye nasobola okuwandiikako mu muyizzi nga mmaze okuteebwa. Ng'emboozi yaffe etuuse ku nkomerero yannenyaamu mb'oluusi twabawandiikangako nga tetusoose kufuna mazima gonna agakwata ku ekyo ekyabanga kiguddewo. Mb'oluusi tetwaweeranga ddala kifaananyi kituufu ku ngeri gye baabeeranga basesebbuddemu omulabe. Nange natwala omukisa guno okumubuulira ebintu bingi bye yali tamanyi ku mawulire n'okumulungula endowooza enkyamu abantu ze balina ku mulimo guno. Namutegeeza nti tetusobola kuwandiika mawulire ne tumalirayo ddala obutuufu bwonna ku buli nsonga erabikkira mu ekyo ekiba kiguddewo, kubanga singa tuwaayo ebiseera bingi okwetegereza twandibadde tuwandiika kitabo so si mawulire. N'olwekyo kyangu abantu 14 okufiira mu lutabaalo ate ffe ne tuwandiikako 8.
si kyangu kyakwebeera. Neeyongera okumutegeeza nti abantu betuwandiikira amawulire tebasaanye kutusuubira kuba ekyo kye tutali. Abasomesa batunenya olw'obutagoberera mateeka amatongole agafuga empandiika y'Oluganda, neffe tuli basomesa ba nnimi. Balooya batunenya olw'obutagoberera mateeka gafuga bujulizi, naye ate ffe tetuli balooya. Ffe tuli bannamawulire, bazzukulu ba Nnaamwanjula eyayanjula ensawo y'Abagwe. Ekiseera kyonna kye namala ne Ssaabalwanyi Jovan Lutabaalo nali mu kutya n'okweraliikirira ebitayogerekeka, ebirowoozo bingi ebitali bimu ebyanzijiranga nga njogera n'omukulu. Mu byonna kye nali nsinga okutya kwe kulowooza nti Ssaabalwanyi ayinza okukemebwa n'ansaba oba n'andagira okubeegattako mu kuyeekera gavumenti ya Ddubya. Nafuba nnyo okusoma obubonero bwe obw'oku mubiri ne nnemwa okumubaza ku kye yali ayinza okusembyayo. Wabula aba agenda okunsiibula bw'ati n'atuuka ku kye nali natidde dda. Yaŋŋamba nti, ekisembayo njagala onkolera omulimu gumu. Ko nze nti, Mukama wange nsonyiwa, kansigale mu buzibu Katonda bwe yangerera edda, siyinza kwongerako bulala. Ko ye nti, nina ebigambo bibiri byokka bye njagala ontegeereze minisita w'ensonga z'omunda. Ne muddamu nti, kiki ekikuyinudde okulowooza nti ndi posita mw'oyinza okuyisa ebigambo ebyo okubituusa ku bantu abalala? Ko ye nti, guno omulimu gwa ggwanga gw'oteekeddwa okukola. Ko nze nti, ggwanga kiryeyogerako, gw'oli muyeekera era nze mmanyi bulungi obuyinza bw'eggwanga gye buli. Okuddamu kwange kuno kwamukyusa ku mbeera, obusungu ne mububuna omubiri, okufaananako n'oli gwe twayimbangako nga tukyali ba mumpi bigere nti, obusungu bw'omuyima bw'omusookera ku mutwe ne mububuna omubiri. Yakyusa ku lulimi n'aŋŋamba nti, weewe ni musenzito. Bwe yalaba nga mumunyadde sirina kye muddamu n'aŋŋamba nti, tiyapausi padalose. Olwamala okwogera ebigambo ebyo bye saategeera n'amakulu gaabyo, n'ankwasa akapapula kwe yali abiwandiise, yeemulula busambwa, saddayo kumukubako kyamulubaale. Kaakapapula nakakwata ne nsigaza omulimu gumu gwa kutuusa bigambo ebyo eri minisita w'ensonga ez'omunda. Nasitukawo nga ntegedde nti gavumenti ya Ddubya yalina abalabe bangi nga n'abamu ku bo baali munda mu yo nga bagerera munda nga kigenge. Bajjajjaffe baali batuufu bwe baalugera nti, busa bwa mbogo bokala kungulu. Ampuliriza, eyo yebadde essula yaffe ekibanyi kigwa n'amenvu mu kitabo Agamyuka Omutezi. Omuwandiisi nga bulijjo nja kumukujjukiza nti ye mukadde waffe Nkata Musa Mutyaba eyatuwandiikira ekitabo kino Agamyuka Omutezi. Olwo nno olugero oluggwayo nti Agamyuka Omutezi n'akasolo. Abadde talumanyi, ndowooza oluyize. Okutuusa omulundi omulala lwe nnaakomawo n'ekitundu ekirala mu ssuula era endala, bakuyita embuga si buganzi. Atakumira mpeera abankuumire, mwenna mubeere bulungi era mweraba.